Mu video eno ngenda kuyigiriza engeri gy'osobola okukolamu bootable eya legacy naye ng'eriko Windows mungi oba software mungi oba oluusi ng'osobola n'okuteekako files endala ku flash oba ku hard disk naye era still neesigala ng'eri ki? Neesigala ng'eri bootable. Nga bw'olaba wano nti nnyinako Windows 7, wano nnyina Windows 7 gwe ngenda okuteekako. Windows 7 eno oba omwetaaze osobola okudownloadinga image eno ku website, osobola okugenda ku website yaffe Kaneo Technologies Africa n'ojja wano ku free software. Bw'ojja ku free software osobola okuscrollinga wansi no downloading oba no searchinga busearchinzi nti Windows 7 no pickinga mu result no pickinga wano no pickinga mu result oba no typinga butypinzi nti Windows typing into Windows Windows 7 Windows 7 you know bw'omunyigamu bw'abikula download button eri wansi awasembera ddala so ng'ate era wano ku website endagiro gyeri step by step butya bw'oyinza omuinstallinga ate ne video gyeri installinga. So link yino wano wansi so ogenda ku website no downloadinga Windows 7. So ina Windows 8, Windows 10 saako ne kano ka software kali bootable ntera okakozesa nga ngenda kulikavalinga data w'aba client tugeze computer eba ya crashinze nga data wakyamwetaaga nkozesa ka software kono nsooka ka creating environment n'ogenda no copy your data then omala n'okola fresh installation. So tugenda kukola mount legacy bootable, tugenda kukola bootable ya legacy naye ng'eriko images mpitirivu. Yes, nga zino zonna bw'oziraba wano zonna tugenda ziteeka ku disk emu. Nze ngenda still kukozesa hard disk ya laptop external ya GB meka ya GB 8. Zino zonna ngenda kuzisuulako nga bwe tugibootingira ku hard disk eyo ebeere ziraba. Ngenda kukozesa software ayitibwa Ventoy. Software eno era still osobola okumudownloadinga ku website ya Kaneo Technologies Africa. Ventoy no choosing a latest version bw'ojja wano ku free software ndowooza olaba Ventoy version ez'enjawulo. So osobola okuchuzinga eno latest yafulumizibwa ogwokuna omwaka guno 2026 n'okuba ng'okozesa version eyo. So bw'omala okugidownloadinga ejja kuleeta zipped file. Zipped file eyo right clickingako no choosing extract. Bw'omala okuextractinga ekola folder wet folder eyo bw'ogibikula then munda mu yo mwe muli tulaninga ka setup kano ka file ke double clickingako era weka openinga so kolinde ko hard disk yange ebadde unplugged kanjizeemu ndabe kansoke nka closing maze okugizaamu ndabe so kanziremu nkabikule kati nga bw'olaba yo event oyo olubikula hard disk oba ekintu kyonna storage media eri ku USB port egiraba direct kati nga bw'olaba wano nti hard disk yange esobodde okugirabirawo. Yes, nti hard disk yange egirabirawo. So ye event ya detectinga automatically automatic disks nekyali kyenjagala okulaga Ventoy wano mu settings ayinamu option eya secure boot. Eno option ya secure boot njagala ogikunyonyolako katono nnyo nti bw'ogiselectinga ekuyambako okusobola okuba nga newankubadde tukoze MBR oba legacy ng'era eyo disk osobola okugibootingisa ku mashini enkadde eza n'ogibootinga nga UEFI. So ekyo nakyo njagala okirowooze okyetegereze nti bw'oba ogenda kukola MBR oba legacy bootable device naye ng'okozesa Ventoy no choosing secure boot option n'ogirekako kitegeeza nti eyo flash oba eya disk
computer ezimu disablinga oba boleka kuba disablinga secure boot kubeera osobola okukola ki kubeera osobola okugibootingirako. So ka option ka secure boot kano bw'okalekako ng'ogenda kukola legacy kakuyambako nti eriyo bias ezimu esobola okugipiikinga eyo flash yo oba hard disk yo nga UEFI nosobola okuinstallinga Windows oyo bulungi nnyo. So partition style ndowooza olaba wano MBR kitegeeza ffe tugenda kukola legacy. MBR twakinyonnyola mu lessons eziwedde wakati wa MBR ne GPT. MBR eyo legacy ate GPT eyo ebeera UEFI. Ensonga endala gye njagala weetegereze ye partition style. Olina okugikyusa n'ogiteeka mu NTFS kubanga exFAT ne FAT32 zo file format types zino zi limitinga storage, zi limitinga capacity, zina limit. So nga flash ennene ojja kusingana nga ziri mu exFAT ate flash entonotono nga ziri mu FAT32. Naye flash yonna bw'egaana ogiteeka mu NTFS manya eri fake. So katugende maaso tugambe nti no let us install Ventoy. Flash webeera nga ngeri fake kye bagamba nga temalaayo wano woogirabira kubanga tesobola Ventoy tasobola kubeera installed ku flash eyo era bw'etuuka awo weetera okkubira era tetera kumalayo. So bw'olaba nga flash ekubye era nga terese eno message ya successfully installed bumanya nti flash eri fake. So ofuna flash emalayo eri genuine osobole okuinstallingako Ventoy. Abakozesa disk tojja kufunayo era yonna bwetyo. So tumaliriza wano kyolaba tulaga nti tumaliriza okuinstallinga Ventoy ku hard disk yaffe. Katukebera disk tulabe genda wano mu this PC. Ndowooza olaba disk yange ya GB 8 kati bagituumye Ventoy. Olw'ensonga nva kuinstallingako software ya Ventoy katugikebere ndowooza ogiraba nkalu. Katuteekako tutya Windows waffe. Ekyamazima ekiriwo Windows tumukopa bukopi ne tumusuula ku eyo partition emaze okuinstallingirwako Ventoy. Era nga bulaba bwensuddeko Windows 7 ne image zonna ngenda kusuulako nsuule just ndi mu kudraginga naye osobola ozikopa n'ozipestinga okusinziira ku image ezo we ziri. Nteekeko ne Windows 10 nteekeko ne ka software kange nako nkasuuleko. So kitwalamu ku budde okusinziira ku copying and writing speed ya media ya flash yo oba ya disk yo. Yes, oyinza okuba okozesa SSD kyonna kikiri naye nga kyenjagala okutegeeza nti zino kasita zimala okutuulako ffe tugenda kukitestinga tulabe tumale tugibootingireko tulabe oba ddala ebootinga bulungi okusinziira ku kye tukoze ku kye tuva okukola. So nga bw'olaba wano nsoose n'empozinga ezikopa ezimu yasooseewo esobole okuddukaddukako naye era ndowooza process ngenda kugiforwardinga process ngenda kugifast forwardinga olw'okutaasako obudde. So bwe tumala okuinstallingako Ventoy ku media yaffe oba ku flash yaffe oba ku disk yaffe nalaga nti successfully installed, tukopa bukopi Windows images ezo ne tuzisuulako busuuzi. Zirina okuba nga ziri genuine. Windows wa bika bingi oyinza n'okusingana nga tulina million versions of Windows olwo nalaba gwe bayita Redstone manyanga light obwe butyo bumanyi okugaana okububootingirako oba bumanyi okumisbehavinga. So ekyo nabo bokifunye at least noonyayo copy eri genuine osobole okuba nga ogikozesa. Nga bw'olaba nti images zaffe zenina wano images zange 4 Windows 7, Windows 8, Windows 10 ne ka software ke nkozesa okulikavalinga data waba client ziri mu kukopa zonna nga nziteeka ku ki nga nziteeka ku hard disk. Nagamye zinekweseza external disk ya GB 8 nze gye nkozesezza gye nfudde bootable era ndi mu kukopa images zino nga bwe nzisuulako then oluvannyuma tumale
then tumale tugikebere oba ddala efuuse bootable. So kan forwarding fast forward eyo process tuleme kugirwako nnyo kubanga twetaaga okugitestinga tulabe oba ddala kyetukoze kivuddemu. tulina okugitestinga tulabe oba ddala kyetukoze kivuddemu. So kanji fast forwarding. So nga bwolaba images zaffe zonna zimaze okutuulako nga bwoziraba zimaze okutuulako. Olaba Windows 7, Windows 8 ka software kange ne Windows 10 byonna biraba bimaze okutuulako. So awatali kulya budde tugenda kujjako computer, tufuneyo computer wano endala kubanga eno computer eri mu UEFI. Tusobola kufunayo machine wano endala. So nyize eno computer ya HP. So genda mu boot menu nyize F9 bweba etandika bwetyo olugijjako oba ogipoweringa nyiga F9 negenda mu boot menu. So ndowooza olaba bwolaba Windows OS boot manager option eddako eraga nti external bagirabanga UEFI naye jjukira naye twagala kukozesa kuinstallinga legacy nesi okukonfaminga ddala ekituufu oba computer eno eri mu legacy mode. So kanyige F10 ngende mu BIOS settings nkebere ndabe ddala eri mu system configuration. Nzikirire wansi ku boot options pressing enter. Nzikirire wansi olaba bwe wetegereza wano legacy support ekulaga nti eri enabled. So computer eno ebootingira mu legacy. So ka exiting ate nzire mu booting computer nchuzinge legacy. So bwe bootinga ngenda kunyiga F9 nzikirire wansi. Nsonga tumaze okulaba nti ebootingira mu legacy ngenda ku pressinga enter wano wansi. Bwe bootinze ndowooza olaba Windows 10 waffe yuno kwali Windows 7 ne Windows 8 saako ne ka image kange kali aka software gena banyonyodde. So kan choosing Windows 7. So kandabe boot in normal mode. Okay, kirabika eganya okubootingira ku Windows 10 kanzireye mabega choosing operating system omulala. So ngenda ku choosing Windows 10 ndowooza olaba boot in normal mode. So ndowooza olaba Windows 10 yakkiriza. Simanyi lwaki Windows 7 aganye naye ebyo bibangawo. So ekiri mu tukoza multiple boot nti obeere ng'olina options kubanga eno computer mbadde nsobera nti nkadde yeyinza okukkiriza Windows 10 naye bwe beganye kiri fine naye ekulaga kati nti eri mu kuloadinga Windows 10. So omulaba ali mu kuloadinga and running. So ekitegeeza nti bootewo yaffe ekoze era ekola bulungi kubanga already eri mu kulaga nti eri mu kurunninga. Kasotuka ku screens wezi timanya tuli mu process ya kuinstallinga Windows. Wano nja kunyiga bunyizi next. Yes ngambe install now. So kenjireke etandike. So eno keyboard. So on the last version of Windows, version Windows 10 Jasemba Microsoft Jasemba okurizinga key eno key weri so kujifuna ku website yange so no inboxinga nenjikuwa key weri yawerere teri kya makulu nnyo naye key obo giteekamu ya Pro ono Windows alina versions mpitirivu munda. So boyingiza key bot yeselectinga ko Pro naye bwe batoyingiza key okugeza when choosing let me continue without key olaba. So wano wena choosing your version home education Pro N. So
bootable yaffe tukkiriza nti kati ekola bulungi, so ogenda mu maaso no installinga version gy'oyagala ate naawe neweekolera bootable egendako Windows omuyitirivu eya legacy. Tujja kulaba butya bw'okola eya Rufus eya UEFI.